Alabika. Betugenda okuziika be batono kubetu. Tukira ono omusajja enzija we yawa. Cheya. Ye musajja ya finding a residue. Era chokola nti yaba data wanangatenda makubo. Yali musurveyor na finding a residue na alemerawo. Mutaka najeetuma. Nga surveying ettaka lino. Era bonna bamu mama kubo. Balabyemu omuntu mwali okuba badda mwali yabagambe bugu mulimu ng'akuba simu ne badda munagikuwa nga tekyayitamu tudde wali wakati eno gye mulabako eno ye floor ya waggulu kati ground floor kino banga ground floor bagirese wano eri awo yatambuliddeko eno wano waliwo moto wano wansi wano waliwo moto kebadde mu lujja omuntu omupya kuno sanga omugamba nti bano babadde w'ekisaawe asulawo ng'awaka oli nanyini nyumba yalina empaka nanyini nyumba yagambye edambu balina kubba ebintu bye yayogedde moroka etuuka buleeta etuuka kati kimuka kiba kigenda kuyitawa kiba kigenda kuyitawa ekiri kigundi kirina kuyita wano wekino kijja wano kigaziira wano kati bwe kijja wano kitandika okutakula wano tetusime wano n'ensuuluulu omuntu agweyo ajjeyo abantu kubanga ekisenge kirabika kiri wano ono ekirungi ono maanyi g'abantu kati nga mpandika benjagala nti ani akisudde Museveni si Museveni naye olaba ati atandikiddewo nedda ate tukola ekimu okuba ku ssaawa emu ekintu kino bwe kyabeereddewo ne wabulawo ne katapira ya gavumenti ejja wano. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Canada. Tewakyali kulinda kwonna olugendo lw'okulambula Canada luulu n'olugguse ojjukira ebiseera ebyo we twasobera ku Canadian Prairie era nga wandyagadde okulambula n'okutuukako mu bifo eby'enjawulo gye zisangibwa mu Canada. Omukisa guguno True Treasureland International Safari tukutegekedde ekyenjawulo n'akaseera k'essanyu okuyisa mu bijjaguzo bya Ssekukkulu n'okumalako omwaka guno mu ggwanga erya Canada. Twaniriza amasomero n'abantu ssekinomu abandyagadde okutwegattako okujja okwewandiisa leero era ng'okumanya ebisingawo tukyalireko ku woofiisi yaffe esangibwa ku luguudo lwa Seguku Katale ku kizimbe kya Mwerere Complex omwaliro ogusooka ekisenge M2016 oba otukubire ku +256 200 jangu tukutambuze okutuuka mu buli nsonda y'ensi ne True Treasureland International Safaris okusala bwokwo bwe bweyamwa bwaffe. Yabala sawa. Yabala kusawa. Ekkubo lyerimu kati wano we kumpi. Anti wano wabi. Nije bale kubasa. Kasasira ali eri agudde. Abantu tebalagala ogende. Ina goberera abo. Tutandike.
Kale tukusema official yonna gyosinzira okubanga atotulabira kubanga atosubscribinze tuli kiteeze eno era nga makyawo g'olunaku olwaleero waliwo amawulire agafulumye nti nno Kasasiro alina amayumba g'abatuuze gagwiridde. So tuzze wano okwongera okubanga twetegereza ekisooka kiyinza kubanga kyavudde ku ki Kasasiro okubeera nga ate agwiridde abantu. Omuwendo gw'abantu abafudde buli omu ayogera ku gwe, abasoose okulipootinga abantu 50 wala bagamba nti abantu bali 20. Ekituufu tekinnamanyika but of course tugenda mu maaso okubeera nga tukola ki nga tuzuulira ddala. So kakati tugezaako okubeera nga tutulambula mpola naye oli bwakugamba nti abeera kiteezi Lawrence tugenda kuyita wano yatuyite wano kale waliwo ebisooto banna omukulu kugamba otya naawe obeera eno kojja olabe kale atwakusema official kyekyo nno kye tutya abantu buli omu ayogera babi waliwo agamba nti abantu amate munkwata saagala munkwata odduse waka buli omu ayogera babe wano wonna atola kusema official noye yenna Kasasiro kuva obedda we tutambula wonna ono yenna Kasasiro yenna ava mu kibuga Kampala yenna wano we bamuteeka kati okulinaana Kasasiro ono waliwo abantu ababeerawo maama gyebaleko kale oli wa wano oli mutuuze wa muno nkolera eri waggulu. Okay. Ki ekibaddewo amakya g'olunaku olwaleero? Nze nange ekisanze busanze kaakati babimbuulidde mu kkubo. Bakugambye eki mu kkubo? Baŋŋambye wammwe ekirombe kibulukuse. Kasasiro wagudde agwiridde abantu nga nnyumba nga mmeka? Simanyi nnyumba eziri awo. Kale katumale okutuukayo tumale okuba nga twetegereza. Kale ebyo nno ebiri awo bali mugoba bantu tambulidde bwereere tugenda kwongera okuba nga tunoonyereza ddala tule Kasasiro omutuufu wagudde mukama wange gyebaleko taata ki ekiri wansi eyo ati batugobayo bugo nawe totuuse situuse nkomya batugobayo bugo kalina Kasasiro watuukira okubikka kalina abamuwanvu kikaakyo kakati bano wano kyali kinnya okakasa wano waliwo kinnya wano kyali kinnya kati mpulidde ku lusanja nga kinnya eno nga tutya n'okugjayo ze njagala obuuza ekitegeeza Kasasiro bamusuulawo tebamukolamu bintu birala nti akendeereko
okujja ku bino bye balonalona mukoma era bagenda bagoba y'abasirikale bamusunsa omulala n'asigalawo. si byonna nti babigira kati ebyo byonna byolaba omu tebabijja kati ennyumba babadde nga boolaba zino kati kino nekijja wano nekigwa. Naye nga amayumba gabikiddwa ng'ameka. Katwongere ate okutuukirayo ddala wali tulabe naye nga wansi security egaana kyesaze rawundi kiti kitandikidde eri nekyetoloola kiti kikanna tatubaddeyo kambabuuzeeku bannayeki bale mujje baliko banaye buli omwe atugamba bibi kyekigudde wansi abantu baffe bafudde boge mazima betumanyi ne betamanyi kizze kitya babajjeeyo basoboddeko be basobodde naye abangi kati kitegeeza nti oli mukozi twatutuza mu kamera jasi bampe eddoboozi twatutuza mu kamera genda okwate kasasiro mama mpa buwi eddoboozi tagenda kamera mujja simu zammwe mutuleke natujja okukeera okukola ngawe mutera okukeera kali katono nnyo kwatulaba waggulu mba mukola mirimu ki waggulu eyo era nga bwe tuli tulonda bisaaniiko kweyiyanga okubeera kweganga mukolanga mmwe mugenda ne mulonda mmwe bye mwagala bibadde omulimu gwaffe kati abalala nga bwe tulonda bagula basuubuzi bajja ne bagula kati naye mu kukeera bamu babadde ffe tugedde kukeera kweyiiya kati nze bwenkedde nenbako byenkola nengaba ne baba kampita okufuluma ebweru nenfuluma ebweru kati mbadde nakafuluma ebweru okumalira kikanga asatu nga bankubira akasimu bankubidde akasimu nga bagamba nno oli ludda wa ko nze ndi bweru nfulumye nti todde eno bwoba ofulumye katonda akutasiza ekirombe kigudde kati ekirombe kigudde ko nze wayi ngenza okutuukayo nga byendese nga biri awo nga tokyali bwe tutandikira ne bembadde nabo bonna nga kibatutte gwe mukundabayo nga gwolese abantu nga bameka waggweyo abantu badde bakedde dda okujjako ababadde basayininze empozi naye kati sinza kulimba oba badde bameka kuba buli muntu abaddeko gwakubira akisimu bwaba takwata nga obadde omuleseeyo oyo aba alugenzi okujjako abasimatusi baziikudde be baluwonye naye bamusinga tetubamanyi mbu baba bali bwe bati naye nga obugazi bw'ekifo ekibuddemu bulinga oba tulinga bweka n'ekisaawe musajja gwe sebu si wazibu wakugenda ogenda n'otambula bwoti n'ogenda kirimu oba muyekazi nga mumeka kubanga kigudde okutandikira mu makati awo kikutuse ne kiggweri ekikuba bye kikubye eri amayumba g'abantu kibakubyeyo bonna bali eyo bali mu baziikula oba banaabaziikula simanyi naye nga kiziisa abantu bayitiriveeyo kati tuyinza taata kale tukyayongera masufira nga tugoberera embeera nga bwetambudde tugenda kukiirako wansi tetusobodde kutuukayo nga tuyise sayidi zeeri naye tetusobodde kutuukayo nga tuyita eri kati nze tugenda olinamu omuntu ogwobadde naye nga kali kimututte alaali sitegeza anumye nannyo kubosi mukama wange mulamba woviiridde nogamba kamulekeyo muleseeyo muleseewo bwe mbadde wennyini tubadde twawukanye naye nze nenfuluma ebweru muleseeyo naye kati tumunoonyerezako talabika nga ate akakasigwa nti ddala ye agenzi waliwo obuyambi obwazzeeko sirina pulaani yonna kubanga nowatandikirawo nti obuyambi ate buyambi ki kintu kikyali abaziikula abaziikula kuziikula nga waliwo gwolabako ng'alaajana bwendabyeko bwe baziikudde babadde nga basatu
era babatutte mu ambulance babatutte mu ddwaliro bali basatu kubaddeko omukazi ow'olubuto n'abakazi abalala babiri. Kale yeyo nembeera mweri taata Madesa akwogerako naawe pulidde obadde olina byonyumyamu awo gyebaleko taata ogambye oli naawe okola muno nze nkola muno naye nze okujja ng'ekintu kigudde ekiro tukubeko mu kifaananyi katono nnyo okusinziira ekifo nga bwe kifaanana bwe kibadde kinofaanana mu mulamu bwa bulijjo ne bw'okisanze era gwe lwaki leero tekikusanzeeyo ku makya omukisa gwe gubaddewa era nenandize katugeze oba ku makya oba nkedde kale era mbadde nkeddemu nenandize kuba ngeza okujja kubeera nenandize eri nandisanze era nandibadde era nja okufiira oba sayidi eno oba eri gye twambalira engoye nandibadde nfe naye ekinewunziza ngenza otuuka eri nga genereeta egudde yonna we twambalira engoye nga kiziiseewo. sofa abantu bomanyiiko abalowoozi bokuba nga bagwiriddemu oluza bomanyiiko bameka gwe ababo bomanyi waliwo gwe mmanyi mukwano gwange y'omukyala kimuziise ye kuba ate era muganda waŋŋambye ntubadde naye eri naŋŋamba Asumaani muganda wange ali wano naye naye nga sirina kyenkolaki kyensobola kukola kisooka sikaveeta eri wansi ng'egudde wansi bweti ngaliwo abantu betuziikula wabaddewo abantu be baziikula waliwo omukazi ow'olubuto ye nga ye bandesebe nga bali mu mujjayo nga n'omulala babasimayo awo. Ekibuuzo waliwo embeera yonna gy'oyinza okugamba nti maybe twakiraba nga kiyinza okugwamu oba kigudde bugwi abageriko enkuba yeegize yenafuyiza toyanza bakama wange bo be balinako ebyo ebisingako n'oyo wuuyo mukazi we kale Lawrence tugenda kukirirako ko wansi ate tulabe ekirisairizeeyo wansi naye ng'embeera si nnungi mu kaseera kano nga wano we tuli Kiteezi ettaka eddene lyongedde libumbulukuse gana tugende naye manyi okuvuga osala ovuka kino kitema naye ogenda bulungi olina woleka abaana baleke kubanga ettaka lyemeze oyagadde okujja n'abaana kati eno ekola kkuba okugenda gyeraga enyumba eri enkale uwa
Wowe ekitudde wabaddewo la nyumba. Ekyamazzi kibadde awo wali nga waliwo enju kalitunsi waliwo n'ebiyumba by'embizzi. Kati kitegeeza wona we tuli wansi awo waliwo ebintu ebiziikiddwa. Embizzi ziziikiddwa oba mubaddemu abantu. Kati kiri kiki ekiranga ekisiguse ekyo? Eyo ennyumba. Ekyo kintu kibaddenga wano. Kiri kitambula kiva wano nekigenda paka eri. Manyi nti bw'ogamba omuntu oyinza oba nga anyumya firimu. Ate n'ekyo kiraba oyinza ogamba kyawo naye ng'ekyo kivudde eri waggulu. Kino kivudde eno kiza kitambula. Ebitaka bivudde oli waggulu. Sokoleke. Kiza kitambula. Kitegeeza bino bye tulaba bino. Ebyo biva eri waggulu. Tewali kibadde wano. Tewali. Biwadde lusozi lubumbulukusa ne lutambula. Walayo olina kumala kulaba up before. Wakana ekibadde kingamba ate wano weebisse wata. Kati bino bitambudde bwebiti. Awabaddewo kalitunsi. Wabaddewo enju. Ekisaawe kyakiraba. Ekisaawe kiriko katundu. Wabaddewo ekisaawe kye basambiramu omupiira. Gw'okirabawo. Wabaddewo ekisaawe. Ekibambali akatini wali. Olusozi lwesenze ne lujja wali. Kati awabaddewo omusawaddewo enyumba awabaddewo n'alundirawo embuzi zaawo. Amazzi gali ge tulaba gali gabadde wano. Awabaddewo enju awo kati kiri kibadde awo. Kati olaba bino okigamba omuntu n'alimu okikkiza naye kati laba olusozi tunako eri luli lwebeza okuva eri. Eri wali amayumba agebakubye. Kati wabaddewo omuntu oba abadde ludda waawo wabadde alunda embizzi wabaddewo n'ennyumba wabaddewo bulooka wabaddewo kalitunsi wabaddewo ne katuusi awo. Tugende naye kati kino kinnamitegeera. Kana akabenje kasinze ne maafi obuzibu. Kino tundawo omuntu. Bwe bakikunyumiza olaba nga abasaaga. Lawrence kyantukkirire wali banna. Naye ndawo simanyi. Wano we batugambye nti wano wabaddewo kalitunsi. Kati bino ebiri wano ate si bye ebibadde wano. Babikugamba. Ogiyise firimu taata. Twambuke bannaye. Abakulu. Twambuke bambi.
N'omugamba agambye ki? Mwana salimu Dawa. Awafu. No. Hey! Jalabika obinga ogudde togwa. Njalo genda Alexi. Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge. Era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Kamera kweri. Soko se kamera. Kakati okujja ekifaananyi ekirungi eky'ettaka ekiritambuddemu. Okusobola okujja ekifaananyi ekituufu y'ettaka lyonna litambula lijja eno. Kati katono nnyo ate awo mugadde maka wewabadde ebiyumba by'embizzi awo kibadde kiva wali ku bute ne kigenda bwe kiti. Eno kizzeeyo buzzi wano we wabadde kalituusi batugambye wano. Olaba erira yinga wetambula gigenda katuusi wegiti wabadde ayita waate n'agenda mpaka eri oli gy'omulaba. Kati bwe kizza kisindika busindisi bwe kiti kitambula kyokka wekiti nga kiseeya buseeya nga onagamba oli ku mazzi nga bwekityo ekituuka nga kikisaamu ekino ne kikutuuka nekira ne kikutuuka entambula gye kibadde kitambulamu. Oba enyumiza omuntu ayinza olowooza osaaga. Ate era oliwo omugamba mbu wana waddeyo kisaawa wagamba tewabadde kisaawa. Okwetoloola muneyanza bakama bange. Lawrence abantu balage ekibadde ekisaawe.
ekintu ekimotoka yena nyumba ebadde ya Flome nyumba gye kintu ki bataase mukyala we naye nga waali alina oxygen kati ate owamuli obwedda yakuba essimu nti aziira tebaddaawo kati batugambye nti yekino ekisaawe kyakyagenda mu kibadde kikomeeri kyo nange fana kino kisaawe wano tuli mu kisaawe tegeeza ennyumba basindise ensindike yonna kati wano wagenze tusakiyalingawo kati wali we bali mu kugezaako okugira noweeri omwami yabadde addayo okukola ki okuwonyaye omwana addayo mwegendereza nnyo mutago Somebody's house negenda bwoto kakula update wano wetuli tuli mu kibadde ekisaawe kino kibadde kisaawe kati zifuuse entobazi kina ntobazi kati mwe bannamawulire temubanagamba olusuza amawulire okulayo bigiina ontemumanyi mbu waliyo emmere naye omanyi bagamba ogwe basobola okugamba nti Kasasiro agudde n'omanya n'olowooza ku kino nanyini kalina mbu tabaddeewo nenanyini kalina naye gomanyi kitegeeza okuba nga kalina ettaka ligisindiza ligireeta paka wano ne muli bagambye mulimu omukasi nagambye omuvubuka oyo akwata yitawo mpola mpola kwata kuno kwata tuuse finale naye tunda wange tubiyite katono mutaata muno mukyalimu mulimu omuntu eno kalire bagivuze kuva ebaddewo wano yo ebaddewo wano ekiraga nti ebyensi temulima ebisatu bugendedda ekitone nnyo bisatu bugendedda abukadde nga bitaano obale poloti ya wano bukadde era yonna ebeefudde kiba kiri ekisaawe tekifudde wano waliwo ekisaawe ebakindaze eri kigenze ekitegeeza ekiva eno ekikoma kuno kwekiti kyasomero liri kati omuntu ali saidi ono bamunoonyeza
Anti era biba byakunoonya buno. Mulimu muteekako ekintu ate ne kimutuula. Alina kusooka kukola bwoti. Lawrence. Babaana bawonye. Abaddemu n'abaana be. Wakalina. naye ate ekituufu abadde alina ffeena agambye ki bamutwala yaga bajja kubba ebintu kata abantu kati kireza flo ya wansi eri wansi mu kasasiro kasasiro azena force y'amaanyi mpola mpola kubanga bisatu ne badde ennyumba nga bw'ogiraba musajja amazeemu amaanyi agambe nyini ennyumba ono yayagala bintu bajja kubigosinga famire ninga bo bakyayogera naye yalabe nga mambu okutasa abantu be bajja kubba ebintu abaniga ate mbadde manyi nti basinga ebintu so kiri kumwe bali kati kufa besoje kamuno efera kwa mbu kalina kati eyokuba fulere emu eri wansi anko ground floor ne just nekanako kati eri kyolaba waggulu we wasemba kati wansi gye wali kati nabo nabo bagenda empola ebintu ebyo abayi mwebereremu ino okwebereramu ekyo kisobola oteguka amazeemu amaanyi kyayogedde nsotogezi famire ekyo bajja kubba ebintu munsi bagenda okubba mukati bajja kubba ebintu bekyatakiza mbaniga kuyingira mulimu mukazi we naye yalabenga ebintu okubibba ate si mukazi we aterisi afira ne batwala ebintu okitegeera lakiti kyeŋŋambye omuliga tuteeka pati n'akatona n'akatunda atakuyisa enfo mitwala n'ataano sezo si sente nga wali tukisonga kuyasa ennyumba yasajja ennyumba mulimu abantu nga bameka mulimu abantu babasatu bababiri atali musiru abulamu businga ebintu ne bannaye alala batwalina wasiwasi ate webale omukazi ebiri abadde ayitaba naye katakyayitaba kaatono fala ssebo omulaba ero twakisi ebadde wali ku waggulu ye n'ateekamu ssente mbwe ejja esookeddeyo abantu be
nenga omusajja ate ali mu kwebuuza bajjayo naye nga byo biramu bane kwetele babiramu kokola mu kirala mu muzeeyi kati omusajja alonda abaana babwazizza obugoye kuba kino kika kibadde kisenge kino batuteddirisa wano gamba nandi bakambwe omwana wajja nga namba somuwayo CBS mbali mwagala fire mwe mukba mangu mulina mangu ekudde ezanguwa kankukiriremuko wano katono naye gwe kyoba omanyi ekyewunyisa mbwaza ezisosola mawo mbwa mbwaza ezisosola mawo ninga zisolo kambuwala mukemwekana akaseera odogagala kukkirira steeko okwo ali omugagga oyo akute ku breda waliobere wa green oli mukasweta nanyine wao eyo yonkambwe eya blaka yenkambwe
Tesobola muganda wange. Neche zibadde mukola zibadde mmanju. Mmanju. Kati agimanzi. Tuya Katonda byewonye samba yewonye twesoso wona. Waerie eyo ezise buzisi we amakuminga Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Eno nyumba ebadde luddawo. Kasisi najanga agisindika paka bwetuusaawo. Kale okutuuka kugala amayumba oyitawa? Agaliwa. Gali gw'ogambye. Era ina olaba ali abantu gye bala batambulira olina kuyita okompola mpola n'otuukayo naye wonna zaazise. Teri wa kesi n'omu yalabi. Niyanga ya ofisi za KCC wali waggulu. Teziriwo, teziriwa. Ezo damu. Damu zolabye. Damu zikola ki? Zabadde zikuba mazzi. Ali mazzi gade gasengejja byuma bisengejja mazzi ga. Neze ekinewunyisiza. Olaba abadde tamanyi weeri tosobola mmanya. Tosobola kimanya buli atuma wano. Obadde tomanyi wooliye. Kali wano onaakuse entoba. Damu. Ebadde Sayima omunene w'ekibuga. Byabiri ebyuma biri bitusange wali. Sayima omunene w'ekibuga banama. Yo. Sayimo. Ekintu twakiraba. Olaba toswategeera wano. Ng'obadde tomanyiwo. Ono kakasiro. Atwala abalakala sirunga je azeno tugenda tukube mutuwa wali waggulu. Sayima omunene w'ekibuga. Bavuddemu. Tebannaba kujjayo muntu n'ogu. Ffe tunoonyeza mukwano gwaffe Kasisi amubikidde wali. Tolaba ne mukyala we abadde mwe mubadde wali abadde embizi. Wali awo. Alabise? Atalabise. Bajja basooke bajjemu. Iseza wali wetaaga grade okusobola omujja. Grade basajja baakedde dda baba nenga tozibuliddemu. Nenga gwo mukisa kokubanga balamu weguli. Nemulambuze bami. Sayimo. Soke twambule tufune VR waliwa. Lawrence tugende. Afinga toze naye. Ajeno mama. Olaba engeri ekintu kyonna eno kalina tebaddeawo. Ero lyagiraba inzolo zebaddeawo ebadde wali eri. Neko olw'amaanyi ga kasasiro kati kyaka yakulireko fulo tebaba bakyanoonya nnyo tebamulaba. Fulo ya waggulu n'endala kati oba negisenda. Naye wansenzo bbanga ekyaliwo. Obanga eri wali ahanga oloola. Takudde nabajjeeyombwa ze basaasizaawo. Tugenda tufuna eriyo vyo.
Tata. Nga bibye nate. Katolika sasa waliwe yemegulidde wali wagula. Tugende tu. Kati wano wetuyita kasasi otabaddeewo. Ekisaawe kino baana bamasoma wali. Yango bintu bikyasobola okwebega gwe wano wafuna. Oyo ne badde gundi kiri ebyuma byetwala byewasi bye bibadde wano. Bibadde wano. Nga biringa ebiru. Nga birongoosa kiki. Tegera. Nga birongoosa n'engeri gye babijjeeyo. Ebyuma bye bazimbisa concrete. Kati olwo. Okuva eri. Eri byolaba eri waggulu. Kalibu ekyo nga Eno kibaddeeyo eno. Bino byolaba bino. Si kasasiro ono abadde nti abadde eri. Aha Pascal kati laba layini ya Pascal omuddo guli. Kati eno abadde byuma factory lab mayumba g'abantu bikyabalundirayo embwa mbizi nga basegera. Eno tebadde ekintu kyonna. Ne engeri ekyevunudde tosobola kunnyonnyola muntu n'akitegeera eyakakira abadde tamanyiiwo. Andu bakigamazi bandazi wali awabadde kalitunzi. Aha. Era bagamba nga bali tomanyiiwo tosobola kimanya tosobola manya goba olaba bulijjo balinga bano abayiwawo. Tegeeza kino kibalinga kasozi bwe kati waggulu. Nga kikoze kiriko nga goyizo yita Pascal mukulira ente waggulu. Aha olaba nekyebega nebyekyusa kati zino kasasi ogwe tuliko wadda. Ate nga kyevulungudde loza kyevulungudde kiro. Kyevulungudde ku makya sanga 2 awo. Naye obwangu bwekiko nga omanyi nti obwangu bwekikozesa tosobola fumintiriza. Naye ate ekiraka kalina ebaddenga wano. Era kaliho ebbeeyi bagivuze kiba ekiridde ogoli kalina tebadde wano. Balina gwe balabye Lawrence. Badde nti iPhone kyevugaga ledi. Olampa Lawrence. Ne wano kyasobola okwetema. Gendera ddala eri. Gendera ddala eri. Bali mujja kanga abantu bagwe. Mpola mujja kwekanga kanga. Banna. Ndi kwendi. Broadcast ya lero bulabi. Tunda wa. Ya Rabbi. Balabyemu omuntu. Omuntu mwali. Okubada mwali. Yabagamede bubu mulimu. Ng'akuba simu. Ne badamu najikuwa nga tekyayitamu. Tudde wali. Wakati eno gye mulabako eno. Eno ye floor ya waggulu kati ground floor. Kino banga ground floor bagirese wano. Eri awo. Yatambuliddeko. Eno wano waliwo moto. Wano wansi. Wano waliwo moto kibadde mu lujja. Ntu ya Katonda. Tudde wali.
abasajja bali tebabaleka ne muyamba omukazi neba sikabeteri jeri embaba malabundi kazoda bamukubye esimu ng'ali omu wansi eweddeko omuli sikabeta singejja senako wano twanguyirwa tumagala fene plani zonna ayina plan bwongo omuntu ayina knowledge ne brain aba n'obwongo tetwagala muntu ate omuntu mwali mulamu lwaki tebatuyiyiizaawo naffe ne tujjayo omukyalo oyo naffe tuzenga bannakyalo tulina okulwana ku muntu waffe ate wanuffe tubadde tusiisama omupiira omuntu omupya kuno sanga omugamba nti bano babaddewo ekisaawe asulawo oli nanyini nyumba yalina empaka nanyini nyumba yagambye edambu balina kubba ebintu bye yayogedde moroka etuuka buleeta etuuka ekiri kigundi kirina kuyita wano kijja wano kigaziira wano kati bwe kijja wano kitandika okutakula wano tetusime wano n'ensuuluulu omuntu agweyo ajjeyo abantu kubanga ekisenge kirabika kiri wano abaana bayingiddeyo wali naye nga tebabalaba era nga wali watuuka era ne wazirikira kati ali waggulu wano tewali bintu bisigadde togwayo wanasoka basime wali kufamu abisebe ando bakunyumiza oyinza za firimu bakunyumiza oyinza olowooza oli mu firimu. How are you? I'm okay. How are you? I'm okay. Wano eka z'abantu eziri wano ez'amala kati eryo lyonnafu tebasobola naye kirungi nti inginiya wa KCCA abadde abagamba bakole ekisoboka bakwate ekintu kino nga lwaki bulijjo ng'abagamba tebamukola ki tebamuwulira kati salamu alaikum mugamba desebe kitegeeza balina okubanga babalabulako inginiya waabwe sebo ffe tubodalinga ettaka lyaffe libadde libodalinga noono inginiya kugambye waliwo mukamwana wange mukamuzukulu wange ali awo bebe kasasira amubisse wano n'embuzi zange we ziri awo nawe olinawo embuzi awo omuvubuka abadde ayagala kudda mbu okutaasa mukyala namwana nabadde amaze okufuluma naye yali mu ddwaliro naye yo omukyala mwali omu mukasasiro kati ate tusasobola nakuloketinga nti weewano ate oli akayumba kabadde wali ewa alo kati waliwo eyo kalina yo bagivuze buvuze ebeeraawo kalina eyo eri mabega eri ono gwe banoonyere bamunoonyeza naye kalina bagivuze buvuzi ssebo wanyisikyera wuuno munamawulire leero tiktok agikolere wano buulire nze mbabuulire bamumbuulire ono ekirungi ono manyiga abantu kati nga mpandiika benjagala nti ani akisudde Museveni si Museveni naye olaba ati atandikiddewo nedda ate tukola Saimo okuva ku ssaawa emu ekintu kino bwe kyabeereddewo ne wabulawo ne
ne katapira ya government ejja wano tebaagala emoloka zo mu kitezi ze balina okusiba looza mutegedde okutegeera wano abavubuka 6 bagenda mu kibuga ekibuga ne kijjula abantu baalinga 6 ne gwe tunuulira naye nga tuvuddeko ekyo balina bye basobola oyitabo no at least show response obeerewo ku ground n'abantu mugambe nti amakubo mafu tewaliwo access tewaliwo webayita kituufu abantu banditegedde nti abantu webali but this is a government project ebaddewo wano gwe emirambo egiri wano abo tetugenda na baziika RDC wawa mbabazi gomanya emirambo egiri wano olaba mweno layini eyo wali amayumba g'abantu agali eyo abasirikale abasoleyo alabika betugenda okuziika be batono kubetu jukira ono omusajja enzijjawo eyaawa kyeya omusajja oyo yafindinga residue era kyobola nti yaba data wananga talina makubo yali musaveya n'afindingawo residue n'alemerawo mu ttaka n'agyetuuma nga saveyinga ettaka lino era bonna bamuma amakubo naye ne bamulinda n'asooka anywezaawo ekizimbe kye ne bakuba ebikomera sayidi ne sayidi yonna bawulaga nga talina kkubo katabadde atuuka ati tigana okuggwa n'owuwo omukiga abuuza nti n'ogoni nnyoko nabadde manyi ozze ne kasuku muteekaawolayo nandi bwe bakugamba ni Kasasiro agudde ekirowoozo kiri nti Kasasiro kale tugamba akubye n'agwira ne beba nnyumba ki naye bakugamba nti Kasasiro abadde eri atambudde kinene okusinga wekibulikika kubaza mukono gwange weno yaŋŋamba yino kano kampeereza ate nkugamba kati nze nkugamba amazima ateeka okuba atambudde West Records ekutuusaako Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the boat, embuzi zaazo today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket obo nga musanvu September. Sinze emitwalo 2 VIP emitwalo 5 emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravity Omutuju nzamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba, hit go hit nga 8 September Summer Gardens Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katiko mu Kayunga, 17 September Lyantonde mu Kisaawe, 14 September University ine Mbarara, oronga 15 September Maria Floy Masaka, atabiri mu September Mare SS, wona shinzo mudwale gumu jangu Dr. Gravity Omutuju akwedosie ndongo molewa mukere ku cricket over tujijuze bino byakulya sente bacha maneno obuwana yefe la mundongo muje musanvu September cricket over Gravity Omutuju bitegekedwa West Records. Ate kati wano wakusindikidde ono wali wagundi ono musajja effecting abantu wali eri bachina be babeerayo olaba wali eri bachina be bakolawo ekizimbe loza mwebali oli wa kichoncho nakweleza wali wa kichoncho amweleze saidize eki Lero omungi ali wali eri waso obuviri agenzi pa ku buviri wakoma wachachi ugundi ujuisi udu au abasirikale bana awali abasirikale abasula agenda gobo omwala kyengamba abasirikale abasulawo bana abagundi abapoliisi abaguleeyo ojjukira yeri wasiga badde nyumba z'abapangisa ebintu byakaronda bizibu embwa zizire ziwone embwa katika kikubulire miraculous nature of Katonda ku bisolo ezo senga tezabadde ensibe zandibadde zafulumyemu olaba embuzi zange eri wansi bizaffe senga tezibadde ensibe zandibadde waggulu because zo zina magnitude zeziwulira nti zo vibrations ne zidduka abantu bayinza okukyokana naye mu tsunami temwafa nsolo ensolo nezali ku miguwa endogoyi ze baali bagize
era bw'oddamu n'ogitunuulira obulungi zaakutula ate zo besides tsunami egaali mazzi ziwuga Kubuule naye oyo omukyala eyakubye amasimu ge ne gaggwako ayogera nti omukka gumuggwako oyo kasasiro akukontaminatinga ng'ovudde ne ku kiri obanga gundi era n'abantu bagenda kuzimba embuto ono mufumbe ono biva wansi ate ekizibu kye babadde bakola alaba buli kasasiro ne babadde bayiwa leeya ne bayiwako ettaka okitegeera lwaki babayikako ettaka babalowooza nti bayiteko batwale kasasira naye nze mbuuza nze badde bayi kasasiro bamuleeta bamuprocessing processor yaliwaawo bagibisaawo processor ebaddewo naye yafa ebadde yeekuba bukubi mazzi kujjamu mazzi naye yafa processor yafa ng'obiyita byagundi ebidiba by'ebyennyanja bimanya ebiri eyo baŋŋambye ebidiba by'ebyennyanja baŋŋambye kalitunsi baŋŋambye embizzi ate kati obyennyanja muzeeyi afiirwa gwaku ogwasooka guto eyasooka tebaamusasula ale amazzi ago ge gavaayo ne gabasitinga ne gagenda mu bidiba ebinene kati guno gwakubiri kati tokyalina nawe ogenda bisima era abali wano balina tugulira bugulizi ttaka gomanyiika z'amataka eziri wano KCCA eyagala eyinza kutandikirawa nti ekijjawo ekitwalawa kino kisaawe kya ssomero kiyiza bulyayo bukyanga bagamba emergency eno emergency ennene gye balina okujja ne baconcentratinga kati mikono kiraba ekyo ekizimbe nakyo kiri delicate esaawa zino tokimanyi kwe kiyimiridde kisobola okubikawo ate ababadde abalamu ati nabali abali wansi tetumanyi oba balamu oba bafu muganda wange kanzije banna wanti taata era temugenze wala temugenze buluda mugasakidde Kampala mubulidde nga bali facilitation ogambye akubenga toyo mukolo